Sheebah Karungi mbadde nkusaba ojjeko ku Volongoto. Sheebah Karungi wonna wooli n'omukyala Winnie Nwagi. Winnie Nwagi ne Sheebah Karungi abalabyeko nsaba bantegereze butongole Dr. T abeetaaga ku Volongoto. Obuyimba omutukubira mutunyumira. Era waliwo Sheebah kayimba keke nsinga okwagala. Webano na wakonera na kimera atali amukyalo. Waliwo n'akalala. Na yalonda yonze balyo bateto basukusa baba bebase waliwo Winnie Nwagi alina akayimba ke yayimba n'agamba mbu olwaleero tebuuke mwesimaye kuyimba nese bongeza gezaako olwaleero tebuuke mpale biraka mukwana tonziza mukyalo nzagamba alo. Enyimba zammwe zitunyumira zinyumira nga nze Volongoto ne management ne Dr. T amale omugogwa Musa. Nembadde njagala okushyalingako nammwe. Jo Winnie Nwagi yavaayo n'agamba nti bannange, if I had an option of living in music for another career nandibadde nkikola. Sheebah Karungi nze ndabira ku bifaananyi by'okuba ebyo ebifaananyi bwe bitu. Mubiraba ebifaananyi ebyo. Ebifaananyi bya Sheebah mubiraba Ddala ekyo kya Winnie Nwagi nga alinako waali n'emikwano gye otuzina twolaba twa Sheebah Karungi nga ali mu kutunyenyeza ku bbuti. Naye amazima nze nsobola okusensinga obulamu mwe muyita. Era nsobola okusensinga lwaki Winnie Nwagi atera n'okugati bannange abasajja kati tebakyatukwana abasajja bafere bayaaye. Baganda bange nze njogera ku point si ya comedian si ya serebu munnammwe. Sogera kugundi ya sogera ku njogera ngo omusajja omulokole eyakkiriza Kristo. Kubanga nkibanyidde ddala maze emyaka 9 mu bulamu bw'okumanyika. N'ebino byenjize omuntu atayina Yesu nankubadde alina ebintu bingi olunaku lumu ebintu ebyo bigenda kumutuulira mu kifuba nga talina kyasobola kubikozesa. Bw'osoma John 3:16 etulaga nti Katonda yayagala nnyo ensi bw'atyo n'awaayo omwana we ajja abenga saddaaka ku lw'ebibi byaffe n'ayiwa omusaayi gwe. Ekitegeeza obulamu Sheebah Karungi mwoyita nankubadde weekubye ebifaananyi ng'obigula bbuti nankubadde weekubye ebifaananyi ng'olabanga ali obulungi. Nze mmanyi obulamu mwoyita kubanga nange nali mbuyiseemu. Oli mumanyifu abakumanyi be bammanyi abamanyi Winnie Nwagi be bammanyi. Naye obulamu si babo bokka naye obulamu bugenda kwongera okubakaluubirira. Bino mbigamba abayimbi bannange benda katinga kamiliyoni. Obulamu mwayita si bwegomba wadde alina Range Rover empya. Obulamu munnange bwizo mwayita si bwegomba. Obulamu bakomedian bangi mwayita si bwegomba kubanga bwa mwenge bwa njaga bwa mayirungi bwa segereti bwa kulwana bwa confusion resentment bitterness okuba lonely. Kibi nnyo okuba ne ba followers miliyoni 10 nenga bugobodde wakobera lonely. Nankubadde ozimbye kalina ng'olina emmotoka ennungi olina management ennungi ne Sheebah Karungi bwadda mu luumu ye bw'ati abeera lonely. Winnie Nwagi bwadda mu luumu ye abeera lonely. Lwaki? Ensi teriimu kalungi n'akamu. There is no truth in the natural realm. Waliwo ebigambo bibiri ku nsi ebiri disputed. There is peace, the inner well of being, and there is pieces. Jesus Christ is the Prince of Peace. Ye mulangira w'emirembe. Obwa serebu tebuleeta mirembe. Era baserebu bangi betulabye abeetuze. Whitney Houston yafiira mu buliri overdose. Michael Jackson yafiira mu buliri overdose. Omusajja yazanya Jumanji abo bonna nga bo balaba bafudde overdose. Abamu beekubye amasasi abamu banywedde enjaga. Abayimbi ba Uganda abasinga beetaaga genda mu lihabu n'abalala beetaaga kulimbalimba nga abagenzi okulaba ku jamikali kya bonna tubasibireyo babeere kuba enjaga yaboonoona dda. Lwaki? Nti tebalina Yesu. Femu bagirina, sente tuzirina, abantu batwagala naye tetumanyi Mukama. Ofuna otya Katonda okkiriza na mutima gwo ng'omaze okuwulira Dr. T kyakugamba n'oyatula erinnya lyo noga nti nze Winnie Nwagi ng'omwami kubanga ngenda kubateerako pastor abalage. How do we confess to shift from the land of pieces to the land of peace? Otherwise nze nava kusimba 218 radio gye nakula nsinga okwagala. Nze nava mbutonga ngamba maama ngenda kukola kusimba. Ninakolayo emyaka gyalinga 3
nga mubeera kumpewo n'endawusi ne Ssaabazonto ne musesa abantu naye n'ofuluma ebweru ng'abantu bagaba n'ebisajja mmwe musesa bane ebisajja bya Simba bisesa naye nga gwe buli obulira obulamu ovunda. Buli omu eyambuuza lwaki nava ku Simba okuli bakama bange bonna nababuuliranga ensonga ez'enjawulo okusinziiranga oli bwe yanzigira nenvaawo nga tebategedde ekituufu kyanzija ku Simba kati nkibabuulira leero obwa sereeba otuuka ekiseera ng'owulira oyagala kwetta mu kiseera w'osinga okukubira hiiti oba oyagala kwetta ekyo mukirabe ku bayimbi bangi ku basita bangi mu nsi ne mu ggwanga lya Uganda ng'obulamu buganye. Lwaki buganda? Lwaki Winnie Nwagi omuwala omulungi alina buti oba Sheebah avaayo n'omulaba nga posti ze zikulaga nti waliwo ekitagenda bulungi maaso ge. Kati kankubulira ekintu kimu Sheebah oba Winnie Nwagi, buli wootekayo ekifaananyi ng'oli bwereere oba ng'oyambadde bubi, abasajja abalaba ekifaananyi ekyo tugeze bali emitwalo egi kati ekifaananyi ng'ekyo waliwo omuntu akipulintinga n'akissa mu luumu ye n'atandika okukukolerako masturbation. Waliwo abalala abakiraba ne babisigaza mu ssimu nga bw'aba agenda okukola masturbation amukolera ku kifaananyi kya Winnie Nwagi oba ekya Sheebah oba eky'omuyimbi omulala yenna ayambadde obubi in an erotic way. Ati omuntu oyo atandika having a sex with you spiritually because we have four and or five areas of life. We have the physical zone of life, the spiritual zone of life, the social zone of life, the financial zone of life, and the sexual zone of life. So omuntu physical atunulira ekifaananyi kya Winnie Nwagi omusajja n'atandika okwegatta naye ng'akiraba bw'ati kati emirembe gya Winnie Nwagi ne gyonooneka, the spiritual, the sexual, the social, the financial, the physical nebeera ng'eri perturbed. Niweegamba nti banne naye nga buli musajja gwenfuna kubanga omusajja akusanga oli malaaya si lwakuba nti weegatta n'abasajja buli lunaku naye oli exposed to a sexual world bwekito bwe kibeera ne kuffe baserebu abasajja. Omuntu abeereeyo nga yeegwanyiza kamiliyoni, omuntu abeereeyo mukwano gwange Reviction munnange omuvubuka omuto ng'omuntu akwegwanyiza ng'afuna ebifaananyi by'omuwala n'abikolerako masturbation oba omusajja. Kati obulamu bwo ne bwonooneka. Kati bw'oba tolina Kristo nga tolina musaayi gwa Yesu, tolina musaalaba, tolina linnya lya Kristo nga n'ensimbi zo toziwa Katonda, oba oli mu kaseera kazibu oba ogenda kwetuga. Waliwo abaafa nga bakyatambula nga Ssaabazonto bwe yagamba nti abafuna abalamu nammwe abakyatambula naye nga mwakola ki nga mwafa. Omusumba ono agenda bannyonnyola olokoka otya. Baserebu bannange mwennaze mbayita nze Dr. Tyama Londa wano wendi ndi musajja mulokole mu ggulu wanabaayo abantu 10 nze wa 9.